Okay, neyanza nnyo Sandra Nabagala nawe akyagobera BBS Terefayina mukadde kano akamawule gagajo tobadde unaku lwaleero tulina omukulu akula eby'amazzi ku district y'e Mubende ngenda koga ku nsonga z'amazzi mu district y'e Mubende eno omukulu Katerega Dickson atubulire nga district y'e Mubende yeetiisa etya mu ngenda ya financial year ya 2024-2025 ku nsonga y'amazzi kubanga district y'e Mubende yemu ku district ezirimu ezisinga kubeera maybe yadda musanga ya musana ate nga basinga balunzi so tulina kwoga ko natubulire disya Mubende twesitya tugenda kwa tutya n'ensonga z'amazzi kwanga ebirwadde ebisinga mu malwaliro eva ku mazzi amachafu nabyo biri ku muninyo mu malwaliro gaffe sebo tukwaniza ku BBS Terefayina mu mawule gaffe gyo tobadde nyanzanya kunjaliza ku BBS Terefayina amanya gange Katerega Dickson akulira eby'amazzi mu Mubende district ku nsonga eyo gyoyogeddeko waggulu ensonga eyo challenge tawanya nnyo kubanga ebitundu byaffe by'e Mubende bino ebisinga byante ate nga bikalu amazzi ge tusinga okukola wano mu Mubende ge ga nayikondo okusuma nayikondo naye tewesingana ebitundu byaffe ebyabalunzi nga tekinologi eno ya nayikondo takola bulungi kubanga amazzi tegalabikayo wali dry wakalu kati tekinologi asinga okukolebwayo bulungi kusumayo kye bayita valley tanks tank ezo tusima amazzi negakunganiramu gana gatambula nemukoka negajja negakunganiramu then netulaba nga tusobola okusupplyinga amazzi ago abantu gabaganywako ate nga tugateekamu ku point esembayo gye tuyita ka shallow well akasembayo ku valley tank akabeeramu amazzi agali treated nga gali treated mu musenyu nga gayise mu musenyu negakaba gasengejeddwa negatuuka eri nga bayonja abantu bakozesa ago. This year mwina nteekateeka ki okuddamu okujja ekizibu ekyo kubanga ate ne Mubende eri ku bitundu bimeka nadda abantu abatalina amazzi ago Mubende amazzi ebitundu bye tuliko water coverage accessibility ya water coverage y'e Mubende eri ku 45% Mubende kweyimiridde ku bungi bw'amazzi bwe tuyina mu district enteekateeka gye tuyina nti tetuleseeyo kulaba nga abantu abo tubaweereza amazzi tugezaako okulaba nga tusimayo nayikondo ezisobola okuba nga zifunaka amazzi agali awo wakati wa cubic meters 5 5,000 buli ssaawa abantu abo ge bakozesa era ne tukozesa ne tekinologi endala eya solar pipe water systems amazzi gano tugasima wansi nga walako ne tukozesa amazzi g'enjuba negaba nga gapaapingibwa ne gagenda kasozi waggulu omuliriza batanka ne gavayo ne gasaasalira abantu amazzi ago gatuyambako okukavalinga ku byalo ebiwerawerako kubanga ebitundu ebyo bikalu. This year mwina kunteekateeka y'okutambuza amazzi byalo ku byalo nga boreholes mugenda kutanga kusima mwina borehole mmeka mugenda kuwa district y'e Mubende omwaka guno boreholes tulina boreholes 5 zituwadde Mubende tulina boreholes bayita ez'omukono ezipumping omukono ng'omuntu asunda ziri 3 ate nezo ezibavaamu amazzi g'enjuba ag'amaanyi ge tubagambyeko waggulu wali ziri 2 ate era tetukomye okwo ti amazzi ago nga His Excellency President bwagamba nti buli kyalo kirina okufuna oluzzi tugezaako okulaba nga amazzi gatambuza mu byalo ebiwerako nga gataapu nga buli omu gamusiŋŋaana waka ng'asumulirawo ku taapu ye enteekateeka weeri nti ne Government of Uganda eyagala kutwongeza ku ssente ku ezo ze tufuna kubanga twafunayo ne bazira kisa gye batuyita gift batwongera ku ssente ezikola amazzi ago ag'omudumu. Tusuubira tunayingira 2027 nga district y'e Mubende ekizibu ky'amazzi amacaafu nkitandise kufuuka lufumo tetujja kukiyita lufumo naye nga tujja kuba tugezezzaako okulaba nga tulinyisa ku coverage eno gye tuyise eya 45.5 at least tube nga tutuuse ku 60 kyetulwalira kubanga eya national eri ku 80%. Okay. Atuyanza tweyanze Gambuuze mu studio Sandra Nabagala atongera n'amawulire gy'otobadde ffe tubaddeyo nze eno katomusime wano mu Ebbula.